Coming up on AC Media. Bw'oyimirira mu ngatto n'omanya nti ndi positive, osobola living a positive life. Nze ndi happy, ndi musanyufu kuba manyi status yange kyekisooka, namanya bwe nina okubeera, nze togenda kunjogerako nti tuve wano osanga onjogereko nti omuvubuka ali positive, nakowa rumors. Ebyogendo byogere kubali kuba naye tomanyi bw'oyimiridde, nze kanneeyogereko tulabe n'engeri gye tutassaamu akalala. So mu mbeera eyo ng'oli otegedde oli mulwadde, embeera yakweyiya, obulamu obutambuza otya? Coming up on AC Media, we inspire. Amanya n'eddoboozi Nabulime Esther SC wano ku AC Media Uganda. Nkubuuzako gwe nawe osinze okubanga otulaba, thank you so much. Gwe na subscribing, thank you so much. Ate nawe atanaba kusubscribe, please subscribe to this channel platform. Twagale nnyo commenting, subscribing, commenting wansi otubuulire tukyuseemu ki oba oyagala tukuddemu tukuleetere ki. So olunaku olwaleero tugenzeko mu mindset change, era nga nina omugenyi waffe olwaleero tugenda kuba tulina yetwogerako ebyenjawulo, era nga sinaba kugenda nnyo wala into our topic today. Kasooka babuuzeeko yeyanjule ebintu ng'ebyo tusanyusa okukulaba. Nange okubasanga obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi kuba ndi mulamu naye ate si bwangu okubuwangaaliramu. Sooka obuuze ku batulaba abalabi ba AC Media, mwebale kumwagala omukyalo oyo, twongere okumulagira kubanga y'omu ku bantu abagezezaako nnoonyeza ddala stories entuufu. Tokoma kulaba niwe n'okunyiga mu button ya subscribe, amanya gaffe followinga. Okay. Amanya gaffe Mukiibi Richard Lucky. Obulamu ogambye si bwangu. Olungi naye si bwangu kubeeramu ng'obuwangaaliramu. Kiki otunyumizaako ku mboozi netugamba nti oli HIV positive? Yes, I'm proud. Ekyo sikigaana so akyegaana. Ndi HIV positive, ate ndi musanyufu because manyi status yange. Okay. Mukiibi, Mr. Mukiibi. Yes. Ozuula ddi nti olina akawuka akaleeta Siriimu? Oluvannyuma lw'ogenda ku ddwaliro n'enkeberwa. Nalinga mbeera banzaala mu Buikwe awo. So nkuliddeyo okuva myaka 17, 18 badde mbeereyo. Kati nafuna mukwano gwange netugendako ku bizinga eyo nga tusiiga yalinga awomanyi emirimu gy'okweyo, bamuyita jangu osiige ku maato tusiigako langi, n'abalina ennyumba okubasiigirako langi. Ngeri gye nali nti nze nali sikulidde mukyalo nga mbadde eno mu tawuni, yampanga omukisa muwerekereko. Nakulira Mukono awo ku Mukono. Okay. Yes. Yampanga omukisa muwerekereko. Bwe namuwerekerangako ne tukuba ne tufunanga akasente. Kati ky'obuuza ekyokugamba nti nazuula ddi nga nina akawuka, nazuula ngenze ne bankebera kuba natandika okuba nga ndwala nga sijja tebenzigwako. Nengenda nga mu kiriniki nefunayo bukerende otereramu leero enkya n'oba nga toteredde. Ne bwe nagenda ku ddwaliro eddene, omusawo n'asooka mbuuza wali weekebezaako, ne mugamba seekebezangako. Nenkeberebwa omusaayi gw'akawuka ne bakizuula nti ndi positive. The results ezadde okuva mu lab kubanga
bakuwa counseling ku bintu bibiri. Oli ku myaka emekolo? Nali ngenda weza 20. 20. Yes. Mudwale bakuwa counseling. Bakuwa counseling ku status bbiri. Ogenda kukebererwa. Bwelidda ng'oli negative ogenda kukola otya. Kuba buli muntu asuubira kubeera negative. Nti ngenda kwekuuma. Wabula ebyange ebyadda nga si negative. Tebali byangu. Ng'oli positive. Ndi positive. Bampa obudde. Kubanga agamawulire tegandeka nga ndi musanyufu. Obudde bwe businga okuba obuzibu mu bulamu. Oba okugamba nti tukizudde nti olina akawuka. N'omuntu engeri gyakikugambamu akuyita wala nnyo kubanga ekyo kyokka kikugamba bingi ebijja gy'oli. Obwongo budduka, ensingi sigadde mu bwomu, ogenda kubeeraawo nga olaba nga walina akawuka agenda ososolebwa paka n'ojjowiza ku sitori z'abantu bye babugeddengako abadde emabega balina akawuka. Kakati bakugamba nti Mr. Mukiibi olina HIV. Omusawo akikugamba kati kigamba mu ngeri yonna gy'aba akigambyemu. Ebyo no birowoozezza walowoozaako nogamba ndiko badde bakuzaala nabo. Sabalibwa nabo. Ani abukusiiga ebintu ebyo wabirowoozaako? Yampa obudde. Nenkaaba. Ne bandeka. Nenkaaba ne nennyula. Naye yali yambuuzizaako nti olina ba girlfriend bameka bobaddeko nabo. Nze nga tuzeeko emabega kati nze nakula ne mami wange awo e Mukono. Nakulira mu kyaki. Era nali simanyi nnyo life ya kubeera nti muntu akyakala oba okola bino. Nali mmanyi buli music yenna aba mulungi bateera balina mukubira mu kyaki. Naye mukiri musawo kiyambuuza nti wayokebezaako. Ekituufu nali sikebezanga. Waitu weekebezangako. N'okuba patana be nali mbaddeko nabo mu kikolo. Nali siina gwe nali nkebezaako. Kati sijja gamba nti gundi oba gundi sobola mentioninga linnya nti yali ono. Kubanga ensobi nti nali sikebezangako. So kugamba kubanga sorry to ask. Wali badde kune bapatana abawira. Bagenda ozuula nti ndi HIV positive. Balinga bana. Ngo bonna bali mu relationship. Nga bukyanganza. Nga bukyango yagala abantu. Nga woli. Yes. Nakunnyonnyola nagamba, nokaba kwebyo kwabo. Bo oba kuyo gwabeerako naye. Kuba tewamukebeza niyinza okuba ye yali ali HIV positive. Kati nze nembeerawo nga si byange. Omusawo omu naŋŋamba oli mwana muto nkuzaala ngenda kukuumako mbeera togirimu wekka. Nampa counseling nga nsembezanga omwana. Kati kirimu nemba nga sijjukira nti omuntu alina akawuka bamulwoola. Lwaze nali nfunye ekyansi nti nina akawuka ne waliwo n'omusawo anfaako ankubirako n'ambuuza nti bigenda bitya. Naŋŋamba tova ku ddagala. Mira bulungi. Mirira mu budde. Nga nkubirako nampa buli yankubirako nenga sawa nkubidde kyavamu nanga siri musawo. Kati ndi maama wo. Atolede nali misinga care y'oyo omuntu kuba mami yafa. Nali misinga care y'oyo omuntu. Kuba ate ne mami yafa. Yamala n'afa. Mami yafa nga mukyali awo myaka 15. So nobeera nga toyina maama toyina taata. Mweyo mbeera te family ezimu tesupporting abantu nga toyinaawo maama toyinaawo taata. Singa family zaali zikisobola wanze nali mbeera eno omuntu yali asobola okugamba nti tulina bangi abali mu tawuni abali mu Mukono abaliwa naye bali mu kirabika kali nti ezo si ntumbwe zange. Saafuna support y'oyo omuntu kati mweyo life nti tandika okweyiya olina tambula ne mukwano gwo gundi koze otandise ofuna buuti
ebyo ne bijja ati nze ne ntuula ne ŋŋamba koze ntya awo obeera wekka era okola weeyiya ng'omuvubuka yenna wasoma kyenkana ki paka senior 3 yes. Okay. Ntandika okuweebuuza nkoze ntya nsawo omu naamu ngeri gye kyali nti nze nagenda nga nemba enyigiramu nembagamba kati nga weŋŋenda ku ddwaliro noona eddagala wensanga bannange mbagumya kyavamu neŋŋamba sijja kugumya bano bendi nabo mu sitatasi y'emu eriyo emabega abantu wabali eyo nga tebamanyi na sitatasi yaabwe ate ekisinga okuluma atamanyi sitatasi ye yageyo amenye sitatasi ye atamanyi bwayimiridde oba alina akawuka ka siriimu oba talina yasinga okugeya amanyi sitatasi ye naddala nga ali positive bwe bukya ku makya nti bukyajjali HIV positive n'ofuna banno ne muddeeyo ku malwa gammwe ne mugeya oyo agenze myaka emito mwana afudde ebyo ne bibazaala nako naye gwe ogeya nze gwe babuuliridde nti weekuume nga naawe tomanyi nakumanya bw'oyimiridde pulira ate nekyasinga okunsumbuwa nti mukwano gwange omu yasosolebwako olw'okuba alina akawuka mukwano gwo omu namukwano gwange omu mu ebiseera nga tukyali awo tukyanoonya mirimu sinneziwa nti ndi positive nalinamu kiri ye yali yasosolebwako twagenda mu hoteri ne tufuna emmere bwe twamala okulya essowaani ye ne bagiteeka ebbayi nefooko bategeera batya nti alinayo ezeŋŋamba omukyalo gyeziri ez'okuba nti bakumanyi kuno gwe bakuzaala mawulire baagafuna oba wazaalibwa nako bakafuna bukulu nebayo eyabyogera mawulire ago ne bagafuna sowaani ye bagiteeka ebbali kyanuma kati bwenkizuula neŋŋamba ensiko etusongemu nti Richard ali positive nti Gundi ali positive naye nga buli ansongamu ze engalo 3 zisigala zibuuza ggwe gwomanyi bw'oyimiridde tolina HIV yes alina ekirala kibi abantu abamu kyebakola ekyokugenda neweekebeza nomanya nti ali HIV negative notagamba patana ogenda kwekebeza tera nnyo obuuza abantu nti bakebeddeko ng'oli mulamu nti ate omuntu omulala gw'oli naye bw'oyimirira mu ngatto n'omanya nti ndi positive osobola living a positive life nze ndi ape ndi musanyufu bamanyi status yange kyekisooka namanya bwe nina okubeera nze togenda kunjogerako nti tuve wano osanga onjogereko nti omuvubuka ali positive nakowa rumors ebyogenda obyogere ku bali kuba naye tomanyi bw'oyimiridde nze kanneeyogereko tulabe n'engeri gye tutassaamu abalala so mu mbeera eyo ng'oli otegedde oli mulwadde embeera yakweyiya obulamu obutambuza otya mu ebiseera nali nga ntera nnyo manyi obutambuza ojjukira tolina abazadde omumami olina musawo yekka yaggumya obulamu bwakweyiya olaba simanyi oba ngeri gye nakulya mu kyaki nga mami atugamba abaana bange mbatadde mu ssaala oba yali atusuula mu mikono gya muntu oyo nga yali tuyamba paka nakati era ndi mu byabulamu nina ku ddwaliro w'embeera era nsinga kuwa abavubuka counseling ku byokwekebeza musawo oyo Katonda yamukozesa opportunity we yajja nga baagalayo omuvubuka ye obwongo bwamugamba tolina muvubuka mulala olina oli okujjako Mukiibi byakweyiya kulemerako tebiriimu gamba nti mulimu guli agukuwa akasente naye ate nsinga
omuntu atalina kibagamba nti gundi akola kino ate era nsinga nti nfunawo ekisasula landlord n'ekyokulya ate n'ekirala nti wampadde amagezi mangi ag'okumanya nti omuntu ono nina mukwata bwe nti abantu abalina akawuka tuli bantondo akawuka ka HIV bantu abalina siriimu tuli bantondo lwaki oyogera bwotyo fe bakugamba nti weesalirewo kabube budde bw'onaamiiramu ddagala oba sapa ogifuna ssaawa 3 noga ngenda ngamiira 2-5 oluvannyuma lw'okumiira ndyoka endi sapa oba onaayanga sapa 2-5 gw'omirenga 3 kati tulina okusalawo nekiraffe tuba tukimanyi nsi tetwetaaga tuli bantondo wenjagalira ekintu mba nkyagalira ate mba saagala bwe mba ng'oba nze kunona ddagala mba saagala onteekaawo nga waliwo abantu abalala omuntu alina akawuka waliwo kye bayita stigma nti bw'ona nteekaawo nga bw'otaddewo Richard mu maaso ga kamera abantu bagenda kunsasula katuba n'okwetya kati wenkuyita negamba nti njagala wano gwe noŋŋamba wano nga nkuviira olutondo wadde tubaamu kiri yajja kundabisa kakube kunona ku ddwaliro ng'ononya eddagala guba n'omuntu oyo kiseera ebisinga bw'okubiira essimu gy'oli gyendi bw'aba taliyo teri kunona ddagala so tulabye engeri gy'otambuza obulamu kati eyo gy'oli omusawo gye yakuteeka otugambye obeera okwata ndiyo kuyamba ku bavubuka bannange volunteer awo njagala tuteeke essira naddala ng'oli mu maaso ga kamera wano ku S Media Uganda omuvubuka ali eyo kiki osobola omugamba bavubuka kugamba baako kyobagamba message yo kijjo lwaki ozze ku S Media wadde olina message oyagala okukola ki okuyisaawo so kamera giseewo abavubuka mwenna abali eyo abagobeera S Media n'abangobeera ku Facebook n'abandaba obulabi nga temumanyi tandika otugoberera ekisookera ddala ninda basaba mwekebeze mukebeze n'abaagalwa bammwe ekyokubiri kyakulaba ngeri ki gye tugenda oyambamu abantu abalina akawuka obutasosolebwa emyaka gyonna emyaka egiyise abalwadde ba siriimu baali basosolebwa nga boogerwako ebibi kati essaawa ya leero abamu be basinga nammwe abatalina akawuka kunyirira okebeza amaaso kibaveeko wabula ate tulabe n'okulaba ng'eki gye tugenda oyambamu abaana abato abalina akawuka naddala abazaalibwa nako ng'ekyo nina kampeyini gye ndiko ey'okulaba engeri gye tuyambako bamaama abali embuto n'abatannafuna mbuto ne bamaama abayonsa kampeyini eyo omuntu ayagala okuneegattako nkwaniriza oba ozze kumpa magezi oba ozze nga ozze kutwegattako fuuka mmemba kubanga akawuka ensangi zino kalimufu abavubuka ate nga ne mu Bwakabaka bwa Buganda emisinde gyonna egize giddukibwa omulamu abagutadde nnyo okulwanyisa akawuka naye ne batatteerawo ngeri ki gye tulina oyambamu kati nze mu byalo gye mbeera nina akawuka nyeyiyo ne famire omuli abaana abato abalina akawuka nga beetaaga ebitabo babeere ku masomero nosanga omwana nga atudde
awaka wiki 2 nenge kimutuliza talina peni talina bitabo nga ne mu family omwana oyo yatafiirwako nnyo olw'ensonga alina akawuka balabanga obulamu bw'oyo omwana obukomye omwana n'ofuna obudde ng'oli naye nagamba bangulidde akakutiya akalala nga yakakutiya kasulako banne bonna balina emifaliso nenga ye ali kakutiya ako abaana abamu babeera n'abajjajja baabwe abaana abamu bamama baabwe babasulira batata baabwe kati kizibu nnyo okubeera taata nga gweka agenda okukuza omwana era taata kyagenda okukola musitula amuteeke wamuteeka gyatadde omwana ono tebamanyi bulamu bwa mwana ono wabula owatikka obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana ono alina akawuka bekibagira mu bwongo nti obasibyeko omwana kwekera ku makya nga wuwo engatto ze bagamba yazisudde naye nga talina ngatto asuula engatto tugwa ne tukoowa owuwo bwe bagenda okugamba nti ogireyoza ebintu basobole nesowaani ye baajawula abantu abalina akawuka kiki kinageddeko nti abamu batusosola naye batusosola lwakuba tebamanyi tebafunye okusomesebwa nze nsinga abantu banjonyirira nina ne wenatuukako ekiseera nentuula neŋŋamba bw'obeera positive osobola ofumbirwa ne bwe nasigala nga nkola byenkola nga bwe ngobeera ne byenjagala okubeera ndabyeko ne ku kapo ezaba positive kitegeeza nti one day nawe nja kuyita olabe yange bantu babaayo nga ggwe onoomunya omuntu afaana bw'ati alina HIV manyi kirungi okeera ku makya nga muli nga ggwe n'omuntu gw'oli naye muli mu status y'emu bwe kiba nti positive nga mwena muli positive teba kwekweka olaba amale okulagako wano yatuliko S-Media Uganda mindset change nga tukyagenda mu maaso ne Mr. Mukiibi akyatubuulira emboozi eya HIV era nga bintu kye tugenda okuyiga olaba omukebe guneeno ogulaba singa bukya ku makya nga gwe oli positive nga nange ndi positive bwe kiba nti mmira ku ssaawa 3 eddagala empeke eno bwe mba nga njimira ku ssaawa 3 ez'ekiro nga nawe gwe nnina oli positive kitegeeza nti sigenda kwekweka wabula ngenda kugamba mpereza ku mazzi ompa amazzi mmire kugambe nga tonnaba mmira wabula ndowooza question eziriwaawo nange mmire eryange obulamu butambule mpereza ku mazzi naye gwe onaakeera ku makya ng'oli positive n'olowooza nti obulamu bukomye tojja funa muntu akwagala kanaka guno omukebe gulimu empeke 9 gubamu 9 gy'emyezi 3 naye omuntu akeera ku makya ate kino kyogerwa nnyo abavubuka Siriimu gwafuuka musujja kati gwafuuka musujja nagwe agamba nti gwafuuka musujja oyinza n'okuba tomalaayo treatment ya musujja ne bakuwa dozi ya 1 week n'omirako 2 days ngenda terera kanyoloko bomu lwaki tebakutabulidde oloko bomu ku ddwaliro owooza gwafuuka musujja nze mpezezza emyaka 5 ku treatment omira eddagala buli lunaku mu budde bwe nasalawo bwe nneewa ne ngamba nti ngenda nga mmira budde bwe buti lunaku mmira empeka egi omwezi empeka 3 oba 3 kitegeeza omwaka 360 oba mu something naye lyakugamba ogwafuuka musujja kyekyafuuka omusujja osobola olivinga positive life okumala akabanga newekaba ka myezi 2 wali omizeeko ku ddagala ly'omusujja
Nzibira sirimalawo kota moyo wayera ininga ejandabikiramu sirimalawo tolimalawo yogedde amazima kota mumanyi libalya yeru mumanyi mumiraano nga mpulira obulumi bunzita naye kasitantereramu enkya nambivaako kati gwe oba tosobola gumira treatment ya musujja kyenkusaba kiri kimu sikisaba ono yekka wabula buli muntu yenna gy'oli mwekuume